Essula 15. Nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliggyawo, na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Mwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Mubeere mu nze nange mu mmwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Nze muzabbibu, mmwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi, akala, bagakuŋŋaanya, bagasuula mu muliro ne gajja. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Mu kino kitange agulumizibwa, mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange. Nga kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe, mubeerenga mu kwagala kwange. Bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange, nga nze bwe nakwata ebiragiro bya kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Ebyo mbibagambye essanyu lyange libeerenga mu mmwe, era essanyu lyammwe lituukirire. Kino kye kiragiro kyange, mwagalanenga nga bwe nabaagala mmwe. Tewali alina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Mmwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanyi mukama we by'akola, naye mbayise ba mukwano, kubanga byonna bye nawulira eri kitange mbibabuulidde mmwe. Si mmwe mwannonda nze, naye nze nabalonda mmwe, ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala, n'ebibala byammwe bibeerengawo. Kyonna kye munaasabanga kitange mu linnya lyange akibawenga. Mbalagidde bino mwagalanenga. Ensi bwe bakyawanga mumanyi nga yasooka kukyawa nze nga tennaba kukyawa mmwe. Singa mubadde ba nsi, ensi yandyagadde ekyayo, naye kubanga temuli ba nsi, naye nze nabalonda mu nsi, ensi kyeva ebakyawa. Mujjukire ekigambo kye nabagamba nti omuddu tasinga mukama we. Obanga banjigganya nze, nammwe banaabayigganyanga. Obanga baakwata ekigambo kyange, n'ekyammwe banaakikwatanga. Naye ebyo byonna banaabikolanga olw'erinnya lyange, kubanga tebamumanyi eyantuma. Singa sajja ne njogera nabo, tebandibadde na kibi, naye kaakano tebalina kyakuwoza olw'ekibi kyabwe. Ankyawa nze, akyawa ne kitange. Singa saakolera mu bo mirimu egitakolebwanga mulala, tebandibadde na kibi, naye kaakano balabye ne bankyawa ne kitange. Naye ekigambo kituukirire ekyawandiikibwa mu mateeka gaabwe nti, bankyayira bwereere. Naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri kitange, omwoyo w'amazima ava eri kitange, oyo alitegeeza ebyange, era nammwe mutegeeza ebyange, kubanga okuva ku lubereberye mwali nange. Essula 16. Ebyo mbibabuulidde muleme okusittazibwanga. Banaabagobanga mu makuŋŋaaniro, weewaawo ekiseera kijja, buli anaabattanga anaalowoozanga ng'aweerezza Katonda. N'ebyo banaabikolanga kubanga kitange tebamutegeera newaakubadde nze. Naye ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyabyo bwe kituukanga mujjukire nga nze nababuulira. N'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe. Naye kaakano ŋŋenda eri oli eyantuma, era tewali kummwambuuza nti ogenda wa. Naye kubanga mbabuulidde ebyo emitima gyammwe gijjudde ennaku. Naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda. Kubanga nze bwe sirigenda, omubeezi talibajjira. Naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze. Olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri kitange, so nammwe temukyandaba nate. Olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano. Naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna, kubanga taayogerenga ku bwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. By'anaababuuliranga ebigenda okujja. Oyo anaangulumizanga nze
kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Byonna byonna Kitange byali nabyo bye byange. Kyenvudde ŋŋamba nti anaatoolanga ku byange n'abuulira mmwe. Esigadde ekiseera kitono ne mutandaba nate, era nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba. Abayigirizwa be abamu kyebava boogera bokka na bokka nti, kiki kino kyatugamba nti esigadde ekiseera kitono ne mutandaba, nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba, era nti kubanga ŋŋenda eri Kitange. Kyebava bagamba nti kiki kino kyagamba nti ekiseera kitono, tetumanyi kyagamba. Yesu n'ategeera nga baagala okumubuuza n'abagamba nti, mwebuuzaganya mwekka olw'ekyo kye mbagambye nti esigadde ekiseera kitono ne mutandaba, era nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba. Ddala ddala mbagamba nti mwe mulikaaba mulikuba ebiwoobe, naye ensi erisanyuka. Mwe mulinakuwala, naye ennaku zammwe zirifuuka ssanyu. Omukazi bw'azaala alaba ennaku, kubanga ekiseera kye kituuse. Naye omwana bw'amala okuzaalibwa nga takyajjukira kulumwa olw'essanyu ery'okuzaala omuntu mu nsi. Kale nammwe kaakano munakuwala, naye ndibalaba nate, n'emitima gyammwe girisanyuka, n'essanyu lyammwe tewali muntu alibaggyako. Ne ku lunaku luli temulibaako kye mulisaba. Ddala ddala mbagamba nti buli kye mulisaba Kitange alikibawa mu linnya lyange. Okutuusa leero temusabanga kigambo mu linnya lyange. Musabe muliweebwa, essanyu lyammwe lituukirire. Ebyo mbibabuulidde mu ngero, naye obudde bugenda okujja mwe siryogerera nammwe mu ngero, naye ndibabuulira ebya Kitange mu lwatu. Ku lunaku luli mulisaba mu linnya lyange, so sibagamba nti ndibasabira eri Kitange, kubanga Kitange yennyini abaagala, kubanga munjagadde nze, mukkirizza nga nava eri Kitange. Nava eri Kitange ne njija mu nsi, nate ensi njireka ŋŋenda eri Kitange. Abayigirizwa be ne bamugamba nti, laba, kaakano oyogera lwatu, toyogera lugero. Kaakano tumanyi ng'omanyi byonna, so teweetaaga muntu yenna okukubuuza, kye tuba tukkiriza nga wava eri Katonda. Yesu n'abaddamu nti, kaakano mukkirizza? Laba, ekiseera kijja era kituuse, mwe munaasaasaanira buli muntu mu bibye, munandeka nze nzekka, so si nzekka, kubanga Kitange ali wamu nange. Ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku, naye mugume, nze mpangudde ensi. Essula y'e17. Yesu yayogera ebyo n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti, Kitange, ekiseera kituuse, gulumiza omwana wo akugulumize, nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna, era bonna be wamuwa abawa obulamu obutaggwaawo. Buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima, n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Nze nkugulumizizza ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekkerezza. Ayi Kitange, ne kaakano ngulumiza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo awamu naawe ng'ensi tennabaawo. Njolesezza erinnya lyo abantu be wampa okubaggya mu nsi. Baali babo n'obampa nze, nabo bakutte ekigambo kyo. Kaakano bategedde nga byonna be wampa biva mu ggwe, kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde, ne babiganya, ne bategeera mazima nga nava gy'oli, ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze mbasabira abo, sisabira nsi, wabula bo be wampa, kubanga babo, era ebyange byonna bibyo n'ebibyo byange, nange ngulumizibwa mu bo. Siri mu nsi nate, naye bano bali mu nsi, nange njija gy'oli. Kitange omutukuvu, obakuumenga mu linnya lyo be wampa, babeerenga bumu nga ffe. Bwe nnali nabo be wampa nabakuumanga mu linnya lyo, era ne mbazibira, tekubulanga muntu ku bo, wabula omwana w'okubula, ebyawandiikibwa bituukirire. Naye kaakano njija gy'oli, na bino mbyogera mu nsi, babe n'essanyu lyange nga lituukiridde mu bo. Mbawadde ekigambo kyo, era ensi yabakyawa, kubanga si ba nsi, nga nze bwe siri wansi. Sisaba ggwe kubaggya mu nsi, naye obakuumenga mu bubi. Si ba nsi, nga nze bwe siri wansi. Obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Nga bwe wantuma mu nsi, nange bwe mbatuma mu nsi.
era nze neetukuza ku bwabwe nabo bennyini batukuzibwe mu mazima. So sibasabira bano bokka naye n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe. Bonna babeerenga bumu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, era nabo babeerenga mu ffe, ensi ekkirize nga ggwe wantuma. Nange ekitiibwa kye wampa nkibawadde, babeerenga bumu nga ffe bwe tuli obumu. Nze mu bo naawe mu nze, batuukirire okuba obumu, ensi etegeerenga nga ggwe wantuma, n'obaagala bo nga bwe wanjagala nze. Kitange be wampa njagala wendi nze, nabo we baba babeeranga nange, balabe ekitiibwa kyange kye wampa, kubanga wanjagala nze ng'ensi tennatondebwa. Kitange omutuukirivu, ensi teyakutegeera, naye nze nakutegeera, na bano baategeera nga ggwe wantuma. Era nabategeeza erinnya lyo era nditegeeza, okwagala kuwanjagala kubeerenga mu bo nange mu bo. Essula ya 18. Awo Yesu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'afuluma n'abayigirizwa be ne basomoka akagga Kidulooni eyali olusuku, n'agenda omwo ye n'abayigirizwa be. Era ne Yuda amulyamu olukwe yali amanya ekifo ekyo, kubanga Yesu yagendangayo emirundi mingi n'abayigirizwa be. Awo Yuda bwe yamala okuweebwa ekitongole ky'abaserikale n'abaami okuva eri bakabona abakulu n'abafalisaayo, n'ajjayo ng'alina ettabaaza n'emimuli n'amafumu. Awo Yesu bwe yamanya ebigambo byonna ebinaamujjira, n'avaayo n'abagamba nti, munoonya ani? Ne bamuddamu nti, Yesu Omunnazaaleesi. Yesu n'abagamba nti, nze nzuuno. Era ne Yuda amulyamu olukwe yali ayimiridde nabo. Awo bwe yabagamba nti, nze nzuuno, ne badda ennyuma ne bagwa wansi. Ate n'ababuuza omulundi ogwokubiri nti, munoonya ani? Ne bagamba nti, Yesu Omunnazaaleesi. Yesu n'addamu nti, mbabuulidde nti nze nzuuno. Kale obanga munoonya nze, muleke bano bagende. Ekigambo kye yayogera kituukirizibwe nti, kw'abo be wampa saabuzaako n'omu. Awo Simooni Peetero eyalina ekitala n'akisowola, n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu, n'amusalako okutwa okwa ddyo, n'erinnya ly'omuddu Maluko. Awo Yesu n'agamba Peetero nti, zaamu ekitala mu kiraato kyakyo, ekikompe Kitange kyampadde siikinywe? Awo ekitongole ky'abaserikale n'omwami waabwe omukulu n'abaweereza b'Abayudaaya ne bakwata Yesu ne bamusiba, ne basooka okumutwala eri Anna, kubanga yali mukoddomi wa Kayaafa eyali kabona asinga obukulu mu mwaka guli. Era Kayaafa oyo ye yawa Abayudaaya amagezi nti kisaana omuntu omu okufiirira abantu. Simooni Peetero n'omuyigirizwa omulala ne bagoberera Yesu. Awo omuyigirizwa oli yali amanyiddwa kabona asinga obukulu, n'ayingira ne Yesu mu luggya lwa kabona asinga obukulu, naye Peetero yali ayimiridde ebweru ku luggi. Awo omuyigirizwa oyo omulala eyali amanyiddwa kabona asinga obukulu n'afuluma, n'ayogera n'omuwala omuggazi w'oluggi, n'ayingiza Peetero. Awo omuwala oyo omuggazi w'oluggi n'agamba Peetero nti, naawe oli wa mu bayigirizwa ba muntu ono? N'agamba nti, siri waamu. Abaddu n'abaweereza baali bayimiridde awo nga bakumya omuliro gw'amanda, kubanga yali mpewo. Ne boota omuliro, ne Peetero naye yali nabo ng'ayimiridde. Naye kaakano mugamba nti tulaba. Kabona asinga obukulu n'abuuza Yesu ebigambo by'abayigirizwa be n'eby'okuyigiriza kwe. Yesu n'amuddamu nti, nze nabuuliranga lwatu ensi. Bulijjo nayigirizanga mu makuŋŋaaniro ne mu yeekaalu, mwe bakuŋŋaanira Abayudaaya bonna, soogeranga mu kyama kigambo na kimu. Ombuuliza ki? Buuza abampuliranga bye nabagamba. Laba, abo bamanyi nze bye nayogera. Bwe yayogera ebyo, omu ku baweereza eyali amuyimiridde okumpi n'akuba Yesu oluyi, n'agamba nti, oddamu oti kabona asinga obukulu? Yesu n'amuddamu nti, oba njogedde bubi, kinnumiriza ekibi, naye oba kirungi, onkubira ki? Awo Anna n'amuweereza nga musibe eri Kayaafa kabona asinga obukulu. Ne Simooni Peetero yali ayimiridde ng'ayota omuliro. Awo ne bamugamba nti, naawe oli wa mu bayigirizwa be? Ye ne yeegaana n'agamba nti, siri waamu.
omu ku baddu ba kabona asinga obukulu ow'ekika ky'oyo Peetero gwe yasalako okutu n'agamba nti, nze saakulabye naye mu lusuku muli. Peetero ne yeegaana nate, amangu ago enkoko n'ekookolima. Ne bajja Yesu eri Kayaafa ne bamutwala mu kigango, era bwali bukya bo bennyini ne batayingira mu kigango baleme okweyonoona naye bamale okulya okuyitako. Awo Piraato n'afuluma n'agenda gye baali n'agamba nti, musango ki gwe mulanze omuntu ono? Ne baddamu ne bamugamba nti, omuntu ono singa abadde takoze bubi tetwandimuleese gy'oli. Awo Piraato n'abagamba nti, kale mumutwale mmwe mumusalire omusango ng'amateeka gammwe bwe gali. Abayudaaya ne bamugamba nti, tekyatulagirwa kutta muntu yenna. Ekigambo kya Yesu kituukirizibwe kye yayogera ng'alaga okufa kwagenda okufa bwe kuli. Awo Piraato n'ayingira nate mu kigango n'ayita Yesu n'amugamba nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? Yesu n'addamu nti, kino okyogedde ku bubwo nanti kibalala be bakubuulidde ebigambo byange. Piraato n'addamu nti, nze ndi Muyudaaya? Ab'eggwanga lyammwe ne bakabona abakulu be bakundeetedde, okoze ki? Yesu n'addamu nti, obwakabaka bwange si bwa mu nsi muno. Singa obwakabaka bwange bubadde bwa mu nsi muno, basajja bange bandirwanye ne siweebwayo mu Bayudaaya. Naye kaakano obwakabaka bwange si bwa wano. Awo Piraato n'amugamba nti, kale ggwe kabaka? Yesu n'addamu nti, oyogedde, kubanga nze kabaka. Nze nazaalirwa ekyo, n'ekyo kye kyandeeta mu nsi, ntegeeza amazima. Buli ow'amazima awulira eddoboozi lyange. Piraato n'amugamba nti, amazima kye ki? Bwe yamala okwogera ekyo, n'afuluma nate, n'agenda awali Abayudaaya, n'abagamba nti, siraba musango ku ye, naye mulina empisa nze okubateeranga omu ku kuyitako. Kale mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? Awo ne bakaayana ne bagamba nti, soono, wabula Balaba. N'oyo Balaba yali munyazi. Essula y'e19. Awo Piraato n'alyoka atwala Yesu n'amukuba emiggo. Baserikale ne baluka engule y'amaggwa ne bamutikkira ku mutwe ne bamwambaza olugoye olw'effulungu. Ne bajja waali ne bagamba nti, mirembe, kabaka w'Abayudaaya. Ne bamukuba empi. Piraato n'afuluma nate ebweru n'abagamba nti, laba mufulumye ebweru we muli, mutegeere nga siraba musango ku ye. Awo Yesu n'afuluma ng'ayambadde engule y'amaggwa n'olugoye olw'effulungu. Piraato n'abagamba nti, laba omuntu oyo. Awo bakabona abakulu n'abaweereza bwe baamulaba ne boogerera waggulu nga bagamba nti, komerera, komerera. Piraato n'abagamba nti, mumutwale mmwe mumukomerere, kubanga nze siraba musango ku ye. Abayudaaya ne bamuddamu nti, ffe tulina etteeka, n'olw'etteeka eryo agwanidde okufa kubanga yeefuula omwana wa Katonda. Awo Piraato bwe yawulira ekigambo ekyo ne yeeyongera okutya, n'ayingira nate mu kigango n'agamba Yesu nti, oli waawa? Naye Yesu n'atamuddamu. Awo Piraato n'amugamba nti, toyogera nange? Tomanyi nga nina obuyinza obw'okukuta era nina obuyinza obw'okukukomerera? Yesu n'amuddamu nti, tewandibadde na buyinza bwonna ku nze singa tebwakuweebwa okuva waggulu. Ampaddeyo gy'oli kyavudde abeera n'ekibi ekisinga. Okusookera awo Piraato n'asala amagezi okumuta, naye Abayudaaya ne boogera waggulu nga bagamba nti, bw'onoomuta oyo nga toli mukwano gwa Kayisaali. Buli muntu yenna yeefuula kabaka awakanya Kayisaali. Awo Piraato bwe yawulira ebigambo ebyo n'afulumya Yesu ebweru n'atuula ku ntebe ey'emisango mu kifo ekiyitibwa Amayinja Amaaliire, naye mu Lwebbulaniya Gabbasa. Lwali lunaku lwa kuteekateeka okuyitako, zaali nga ziri 6:00. N'agamba Abayudaaya nti, laba kabaka wammwe. Awo bo ne boogera waggulu nti, mugjeewo, mugjeewo, mukomerere. Piraato n'abagamba nti, n'akomerera kabaka wammwe? Bakabona abakulu ne baddamu nti, tetulina kabaka wabula Kayisaali. Awo n'alyoka amubawa okukomererwa. Awo ne batwala Yesu n'afuluma nga yeetisse yekka omusaalaba gwe, n'atuuka mu kifo ekiyitibwa eky'ekiwanga ekiyitibwa mu Lwebbulaniya Gologoosa. Ne bamukomerera awo era n'abalala 2 wamu naye.
eruuyi n'eruuyi ne Yesu wakati. Ne Piraato n'awandiika ebbaluwa n'agissa ku musaalaba ng'ewandiikiddwa nti Yesu Omunnazaaleesi, kabaka w'Abayudaaya. Awo ebbaluwa eyo bangi ku Bayudaaya ne bagisoma, kubanga ekifo kye baakomereramu Yesu kyali kumpi n'ekibuga. Era yawandiikibwa mu Lwebbulaniya ne mu Luyonaani ne mu Luruumi. Awo bakabona abakulu b'Abayudaaya ne bamugamba Piraato nti, towandiika nti kabaka w'Abayudaaya, naye nti oyo yayogera nti nze kabaka w'Abayudaaya. Piraato n'addamu nti, kyempandiise. Awo baserikale bwe baamala okukomerera Yesu ne batwala ebyambalo bye ne bateeka emiteeko ena, buli serikale muteeko, n'ekkanzu ye teyatungwa, yalukibwa bulukibwa yonna okuva waggulu. Ne bagamba bokka na bokka nti tuleme okugiyuzaamu naye tugikubire akalulu, tulabe anaaba nnyiniyo. Ekyawandiikibwa kituukirire ekyogera nti baagabana ebyambalo byange era baakubira akalulu ekyokwambala kyange. Awo baserikale ne bakola ebyo. Naye awo awali omusaalaba gwa Yesu waali wayimiridde nnyina ne muganda wa nnyina, Maliyamu muka Kuloopa ne Maliyamu Magudaleene. Awo Yesu bwe yalaba nnyina n'omuyigirizwa gwe yali ayagala ng'ayimiridde kumpi, n'agamba nnyina nti, omukyala, laba omwana wo. Oluvannyuma n'agamba omuyigirizwa nti, laba nnyoko. Awo okuva mu ssaawa eyo omuyigirizwa oyo n'amutwala eka ewuwe. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu bwe yamanya nti kaakano ebigambo byonna bimaze okutuukirira, ekyawandiikibwa kituukirizibwe, n'agamba nti, nina ennyonta. Waali wateekeddwawo ekibi ekijjudde omwenge omukaatuufu. Awo ne bassa ku ezobu ekisuumwa ekijjudde omwenge omukaatuufu, ne bakitwala ku mumwa gwe. Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde, n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. Awo Abayudaaya, kubanga lwali lunaku lwa kuteekateeka, emirambo gireme okubeera ku musaalaba ku lunaku lwa Ssabbiiti, kubanga olunaku lwa Ssabbiiti eyo lwali lukulu, ne basaba Piraato okubamenya amagulu gaabwe balyoke baggyibweko. Awo baserikale ne bajja ne basookera ku omu ne bamumenya amagulu, n'omulala eyakomererwa naye. Naye bwe bajja eri Yesu ne balaba ng'amaze okufa, ne batamumenya magulu. Naye serikale omu n'amufumita mu mbiriizi ze n'effumu, amangu ago ne muvaamu omusaayi n'amazzi. Naye yalaba n'ategeeza, n'okutegeeza kwe kwa mazima. Era oyo amanyi ng'ayogera amazima, nammwe mulyoke mukkirize. Kubanga ebyo byabaawo, ekyawandiikibwa kituukirire nti talimenyebwa ggumba. Era nate ekyawandiikibwa ekirala kigamba nti balimulaba gwe baafumita. Awo oluvannyuma lw'ebyo, Yusufu ow'e Alimasaya, eyali omuyigirizwa wa Yesu naye mu kyama olw'okutya Abayudaaya, ne yeegayirira Piraato okuggyako omulambo gwa Yesu. Awo Piraato n'akkiriza. N'aggyako omulambo gwe. Ne Nikodemo n'ajja, eyasooka okujja gy'ali ekiro, ng'aleese ebitawulo eby'envumbo ne akaloosi, obuzito bwabyo laateri nga 100. Awo ne batwala omulambo gwa Yesu ne baguzinga mu ngoye z'ekitaani wamu n'ebyakaloosi ebyo nga Abayudaaya bwe bayisa okuziika. Awo mu kifo we yakomererwa waaliwo olusuku, ne mu lusuku mwalimu entaana empya etannaba kuteekebwamu muntu. Awo kubanga lwali lunaku lwa kuteekateeka okw'Abayudaaya, era kubanga entaana yali kumpi, ne bassa omwo Yesu.